Mwasibye mutya mikwano, kansubire mwasibye bulungi. Neera mba ntuuse ne munnaffe ono naye ng'asaba ku magezi. Agamba ndi mukyala obwatuuka nga nfuna olubuto, si lwe lwali lusoose kuba twali tulina abaana abalala nze n'omwami wange. Naye bwe twatuuka nga tugenda mu ddwaliro nga lutuuse okuzaala era nga nzaala bulungi. Agamba nti yazaala abaana 2 ba bulenzi naye nga bonna bannamagoye. Omusajja ng'atambula ng'ava mu ddwaliro ng'amulekayo, teyadda kumukima. Ng'agamba omusawo nti kubira omwami wange ajja akole ki? Annone. Omusajja nga bamukubira essimu teyajja. Mukyala ng'afuna bbooda ng'emutwala waka. Omusajja ng'amugamba nti twala abaana ewa kitaabwe, ffe ewaffe tetuzaala bannamagoye era tetubazaalangako. Bannange omukyala ono agamba tagendangako wabweru, tabeerangako na musajja mulala yenna okuggyako oyo. Naye yeebuuza we bimusoberedde akola atya? Kubanga omusajja amugamba buli lunaku bw'otajja wano abaana abo ekinaabatuukako ojja kkiraba, gwe anaamanya tonnenyanga. Naye bw'ajjidde asabe ku magezi mumuyambe, akola atya? Tunaasanyuka nnyo bamikwano, mwebale nnyo okusubscribinga, kulayikinga, kukomentinga. Bannaaye mwebale nnyo okutuwa ku magezi gammwe, tusiima. Mukama abampeera omukisa.